haleluya erinnya lya mukama lyebazibwe mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanyago n'erya mukama waffe yesu kristo nebaza katonda olw'amatya amalungi ngulumiza mukama atuwadde olunaku luno olulungi olunaku olupya olwaleero olunaku lwa sande ngulumiza katonda ku lwa buli sekino ali mu kifo kino era nebaza mukama ku lwa buli sekino mwali ku bugazi bw'ensi eno morning breakfast gyemusanga ekitiibwa n'ettendo kiddiza mukama ku lulwo ne famire yo n'abantu bo n'emikwano gyo ku lw'emirimu gyo katonda ayongere okugulumiza n'okuviirayo n'okulabisa omukisa gwali eyo ku bugazi bw'ensi eno gy'osinzira okuwuliriza morning breakfast twebaza katonda atuwadde olunaku olulungi era tugulumiza erinnya lye weebale omusumba omulungi weebale yesu. This is morning breakfast. Okusookera ddala nebaza mukama olwa wiiki eno gyetumazeeko eri enkadde olwaleero wiiki mpya gyetutandise kisinzira engeri gy'ogibalamu naye bwe tumambalaabala ndowooza leero lwa sande tutandise wiiki empya. Wiiki eri ebaddeko okwesumululwa okukutula okusaba okulaba nga tubaako buli kintu kyonna ekyatukwata mwana mwe mubadde n'endagaano ebyo ebibadde bijja birondoola ebikwata tusabye katonda akoze ebyekisa nzikiriza nti buli mukyala na buli mwami ali wano n'oyo awuliriza muni buli fasi yonna gyemusanga afunye okusumululwa okuyita wakati mu morning breakfast. Kati olwaleero tugenda kujjayo ebintu byaffe bye twagala. For example omuntu abadde yasiibwa mu ngeri y'enjawulo kati olwaleero ogenda kusaba busabi ekyo kyoyagala oba okulangirira okitegeera ogenda kulangirira ku bulamu bwe ekyo kyoba kyoyagala obadde oyina ekyakwata nga naawe okimanyi okisabiramu nekivaawo kati kyavuddewo kati saba busabi obalangirira ekyo kyoyagala. For example abadde tanafuna mulimu nga waliwo ekyakwata okufuna omulimu kati langirira okufuna omulimu gwoyagala. Abooluganda yesu yebazibwe. Tulina olunyiri luvudde mu kitabo kya yobu essuula eya28 essuula eya22 olunyiri lwa 28 nyolesi lupya lukomye obukomi wakati mu morning breakfast ate mubanga etajjamala nnyo lugambye bwe nti era onoolangiriranga ekigambo nekinywera gy'oli. Kati nga bwe wabaddewo ekigambo kya sitaani kyeyakuteekako nga kyanywera mu bulamu bwo ne tukaabirya mukama wiiki namba kati nga byonna byagenze tukkiriza nti kati oyina kulangirira kigambo era kinywere ku bulamu bwo. Kugambye yeetaaga omulimu langirira okutoola omulimu wiiki eno gyetutandise egenda okugwako ng'olina omulimu atalina kapito nga bizinesi ebadde yakola kusinga tekyalina mu bintu items ewanga weetaaga kapito mu ngeri emu oba endala mu byonna byokola langirira okutoola kapito okuva eri mukama yamanyi engeri gy'anaamuleeta oba anaamuyisa muntu oba naye gwerangirira okutoola kapito. Ekibadde kyakwata kapito wo kyamutadde dda eggulu lyereere kati weetaaga kulangirira bulangirizi era kyonoolangirira ekyo ekigambo kigenda kunywera gy'oli. Eyeetaaga omubeezi ogenda kulangirira nti neetaaga omubeezi olangirira okutoola omubeezi mukama gwagenda okuleeta langirira bulangirizi kigenda kunywerera ku bulamu bwo gwabadde talina mubeezi. Wulira olunyiriri era onoolangirira ekigambo nekinywera gy'oli. Nga bw'olaba sitaani abadde yakuteekako ekigambo naye bwe twayogedde wakati mu kusaba ebya sitaani byonna byagenze kati langirira ekigambo kinywere gy'oli. Ayagala okuzimba okugula ettaka okutoola ekyapa obadde oli mizigo nga gyofuukidde mizigo olina okulangirira okutoola mansioni yo apatimenti yo okutoola ekyapa byonna bigenda okubifuna bigenda kunywera gy'oli obifune kimu ku kimu. Abadde yakwatwa emyoyo gy'okusunguwala olugambo langirira okubeera freeri mu ebyo nga tobirinaako bulamu tobirinaako authority
essanyu mulamu bwe gwabadde atakyalina ssanyu langeri okutoola essanyu esaala gye nnina kyovula basooka nekunyonyola nze bwe ntuuka okusaba nyinza obutagenda tumaaki kati gumanyi byobadde oyagala mulamu wo naye ngaolabanga ebitasoboka ekyo kibadde kyakwata nga kikulaga ngaekitasoboka kyavuddemu mu wiiki ewedde kati tandika kulangirira n'omusana gunaayakiranga amakubo go bw'olangirira okutoola ekyapa ky'ettaka kati yonna gy'otambula ng'onoonya ettaka omusana gugenda kwakira lyekkubo ly'okutta ery'okunoonya ettaka omaze okulangirira okutoola ettaka nga lya kyapa kati bw'onootambula abalina ebyapa by'amataka bagenda kweyunira ate era omusana gugenda kwakira mu makubo gaga g'okunoonyamu ettaka togenda kufuna bafere kubanga olangiridde eri mukama okutoolayo ebyapa kati mukama yonna gy'onootambulira omusana gwe gugenda kwakira ku ggwe oyimirire n'abantu batuufu era abalina ebyapa ebyaddala so wakati mu kusaba kuno tandika okulangirira abalamu gendagendako ku makanisa agaggulwawo mutandika okusaba naye nkwegayidde bw'otuukayo langirira ekigambo ekigenda okunywerera ku bulamu bwo era kigenda kutuukirira kubanga katonda ali wiringi okukola naawe katonda omulungi katonda ow'ekisa tukwebaza olw'amakya gano amalungi wakati mu morning breakfast eno mukama oyogedde okuyita mu kigambo kyo gye tuli mukama ogambye era tunaalangirya ekigambo nekinywera gye tuli mukama n'omusana gunaayakiranga amakubo gaffe mukama tukwegayiridde tulangirira okutoola abaana tulangirira okutoola ezzadde eri abakyala n'abaami abadde balina embuto nga zaalema okutoola abaana katonda ow'ekisa tulangirira okutoola abaana endala zibadde zitoola abaana naye ne zivaamu katonda ow'ekisa tulangirira ku luno lwokka okunywera tulangirira okutoola bizinesi empya tulangirira okutoola kapito mukama tulangirira okutoola mukama emirembe bulamu bwaffe eri abakyala n'abaami abadde batakyalina mirembe abasaba nange mu morning breakfast nga waliwo ebadde babuzizza emirembe katonda ow'ekisa tulangirira okutoola emirembe gy'oli kubanga mukama yegwe agaba emirembe tulangirira mukama okutoola amagezi tulangirira okutoola amagezi go mukama yegwe mukama ensulo y'amagezi bw'oyogera bw'otyo mukama mu kigambo kye kiri mu Proverbs chapter 4 verse ey'omusanvu tulangirira okutoola omukisa langirira okutoola omukisa eyo mukyala n'omwami langirira okutoola omukisa gubeere naawe ku makya omukisa gubeere naawe mu kiro omukisa gubeere naawe mu ttuntu omukisa gubeere naawe kawungeezi langirira omukisa njogera ku mukisa ogwogerwako oguli mu Proverbs chapter 10 verse 22 bayibuli esomesa nti omukisa gwa katonda tegukattikako buyinike era tegwongerwako wadde akatono omukisa gwa katonda ogutaliiko buyinike wadde ogwo gwe tulangirira nkulangiryako omukisa nkulangiryako amagezi buli kyobadde otunuulyako tokirinaako magezi langirira okutoola amagezi langirira okutoola eri amagezi eri mukama katonda mukama ayogeramu mukama ekigambo kya katonda kyogera gye tuli mu kitabo kya yakobo essula esooka olunya olwokutaano nti eriyo mumwe aweebuuse mu magezi asabe mukama katonda atamma era takayuuka kyetuva tukakana wansi w'omukono gw'omukama nga tulangirira era nga tulanga nga tukusaba amagezi tulangirira okutoola amagezi okuva ku levo gye tuliko kugenda ku levo endala tulangirira okutoola mukama amagezi gy'oli mukama agagayamba abakyala n'abaami okukola bizinesi tulangirira okutoola amagezi agatuyamba mukama okuleka ebyo byonna ebibadde byatukwata ebibadde byakwata omukyala n'omwami byonna tulangirira amagezi amapya okuba nga tuyitawo okuva ku levo eno okugenda ku levo endala tulangirira mukama okusumululwa tulangirira okusumululwa ku bulamu bwaffe tulangirira okutoola obujulizi tulangirira okutoola obujulizi okuva ku bwezinga bweviri paka mu ndoboozi ebigere tulangirira okutoola obugagga nangirira obugagga ku bulamu bwange tulangirira obugagga ku bulamu bw'omukyalo oyo n'omwami tulangirira
amakuba amapya aga ssente n'omukisa. Tulangirira Mukama okutoola ekyamagero okuva gy'oli Mukama mu ssaawa eno yennyininyini. Katonda ow'ekisa tulangirira amaanyi amapya, tulangirira idea empya, tulangirira Mukama idea empya ku bulamu bwaffe, tulangirira okutoola emirimu emipya, tulangirira Mukama okutoola amagezi gy'oli Mukama okuva ku levo gye tuliko okugenda ku levo endala. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga matya Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okwewa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano gogere gaddemu nate neera gaddemu, mugambe nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo by'okusiramu, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala era nangirira Mukama okunywereza mu bulokole era akunyweza olabe omusana gwa Mukama yonna gy'onooyitira Mukama akuviireyo akulabisa omukisa. Kwe kusaba kwange. Weebale obusungu obulungi, weebale Yesu. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya go n'erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama bampeera omukisa, banjagalire essande ennungi. Emmanuel.